naye ayinza obutaddamu kulabikako mu ggwanga Uganda. Nsonga kino zabawa abagamba nti ekisooka mu Uganda ekyobugagga kyabadde akyayinawo bwe bulamu, naye ng'emmaali ye yonna yamuggyibwako dda munnaye n'etwalibwa. Abasajja baweereza ate bennyini be bamuggyako emmaali ye ne bagiwamba. Kitegeeza nti abadde azze ku zero nga takyalina kyakusalawo. Kati ng'alaba mu ggwanga Uganda ekisigalidde kwe kumuggyako n'ekyobugagga kyokka kyasigazza, obulamu bwe nti buyinza omuggyibwako. Ng'omugezi ng'alina okwetegula mangu nnyo n'adduka mu ggwanga agende yeewogomeko eyo, ate osanga embeera bwe libeeteredde aliba akomawo. Naye bino tuzze tubiraba ku bantu ab'enjawulo. Ono si yasoose nti gavumenti ya kuno ogiweereza, naye giweereze ng'omanyi nti bo boweereza ate si banno tebakwagalangako. Ronald Mayinja ono yali mu kibiina kya NUP tujjukira bulungi, era n'ajjayo kaadi ng'ono yeesomye n'okwesimbawo mu bitundu by'eggomba okubakiikirira mu paalamenti. Kyokka bigenda okutuuka ng'omusajja aliddemu banne olukwe ng'agenze wa Mwami Museveni ng'akutte eddene. Ne bamunenya nnyo ne bamubuuza nti wali okola kyaki? Lwaki tewasigala ku NUP n'ofuna kaadi at least n'oyenda mu paalamenti? Tulabyeko abayimbi baali bangi abajjambya obufuzi bino nga bajjira ku kaadi ya NUP, era olwaleero bali mu paalamenti basaavinga nga bana NUP abajjudde. Ne Ronald Mayinja gwe olowooza nti yandiremye okuwangula ekifo ekyo, n'olwokuba teyekkiririzaamu yagala alye ssente ez'awamu afiirwe ez'ebiseera eby'omu maaso. Bamuwa no ssente mmeka? Bamusuubiza akawumbi k'ensimbi kalamba, kyokka bamuwako obukadde 500 ne bamugamba 5 ajja bubanja. Naye omusajja yagenda okubanja obukadde 5 ne gye buli eno tebumuweebwanga. Kyokka ate ekifo ky'omuwa balansi we baasooka kutwala kizimbe kye kyali alina kyali ajjamu ensimbi, n'asigaza ekyamaka kyokka we yasula. Naye yagenza okudduka eggwanga nga kigambibwa mbu n'amaka ge gabadde gamuggibwako nga bamugamba nti banka egamubanja ssente, kati banka yagawambye. Kati musajja wattu okutuuka ku mbeera eyo ng'olwonna kiki? Alina ennyimba ze yakubanga nga zonna ziraga bulazi nti gavumenti ye nagiinako obukyayi olw'embeera gye yeeyisizaamu ku bannayuganda. Nakuba oluyimba lwabizzeemu ng'agezaako okutuusa mesegi ye nti ebintu ebyalwanya gavumenti yakuno eri mu buyinza olwaleero bye tulaba bwaba nga balwanirira okutereeza emirembe mu ggwanga, lwaki ate olwaleero weebiri ne batalwana kulaba nti babimalawo? Ono ne bamuyita tebamutiisatiisa, ne bamugamba either okumutta oba okusigala ng'ali ku mulamwa ogwa NRM yeesonyiwa okuyimba ennyimba ezo. Era bw'atyo yasala eddiro n'addayo mu NRM n'akwatagana n'abantu abo. Kyokka olwaleero watuukidde okuwaŋŋanguka dduke mu ggwanga Uganda ng'ebyobugagga bye byonna byamuggibwako dda, nga ne music mwe yajja ssente takyasobola kuteeka kivvulu nti ayimbe ayiweze bannayuganda 10 nga basasulidde kula Ronald Mayinja. Kati eyo yembeera bannaffe abo gye bayi. Ronald Mayinja waliwo emmotoka gye baamuwa, omukulembeze gye yamuwa, wabula Ronald Mayinja yakutte emmotoka eno n'agyeryamu oba n'agitunda, wabula ate mu kugitunda abagagga kigambibwa nti ate ne bagisika. Mu kugisika gwe yagiguzizza n'agezaho okubeera nga ate amusaba akasente ke naye nga takalinaawo. So omugagga ono kwe kubeera nga ate akwata ebyobugagga bya Ronald Mayinja byonna n'abeera nga ate abikuŋŋaanya asobola okubeera nga ate ajjamu akasente ke. So Ronald Mayinja embeera bw'ekyo bwe yamuwaliriza okubeera nga ate ava mu ggwanga Uganda. Mayinja ye muntu gwenyiza okugamba ate abeerako capcoming. Mayinja was so blessed nti olwatandika okuyimba oluyimba lwo lwasooka okuyimbibwa bali balyota sinzooba emisomo giwedde. Kati abantu nga bakubira Mayinja engalo nga tebamulabangako naye ng'alina unique voice ng'alinga mu omugenzi eri wamala. Mayinja teyabeera capcoming. Mayinja became a star mu senior 2. Twalina ssente oba mugagga yasekeredde Mayinja. Era buli muntu eyamujegeredde aweddemu amabanja. Tomanyi ssente tozinoonyezza, kwate bulungi kubanga situation gy'aba ayitamu it's painful. Ka just imagine omunene aliko ekintu tayagala kita nga waliwo akimusuuzizza, pain gy'abaamu because goba kushuwa nzakiyina buli kimu akikoze aba akoze to the max. Nti okuba nti obugagga obwo bwamuvuddeko, it's not because nti abadde careless. It's not nti abadde careless. Buli muntu akola ensobi.